watusayo nga tuli bala. My mom always told me yongerako mukama atutuseyo mukama watutusayo. Tulina Catherine Kusasiro on the same day kuliko Spice Mami akana kunkagala. So muwagire these two people. Gwe sirabe mu show ya Catherine Kusasira bro nja kunyigira sasula table on time o making sure sasula abana bano nabagambye enchange nda kubeera nga ate mpitirako awo ku kalenda wengendo kolera so making sure ita otunyumirwa fa basigadde Kampala abayiribi abatava ku gundi kukuyiriba wabula ate Geno Saleh si musanyufu nemikono kanjije mu mpale ba ne mwana we weswaziza mu simuno omusajja yabagamba dda munsabiriza nnyo nkoye olaba nange nti okusaba negwe nosaba omusajja omukulu ne musaba yabagambye yabakoye abayimbi mumwetazeeko takyasobola kuwa abantu nga ffe budde fe abantu balina okubuwa abatuufu era n'abagamba abayimbi stop it kuddako baani ba TV presenter n'abakinaye nga ffe tetera kusaba enjala emanyi otuluma nene tuguma baddiya tetera kusaba by the way so babakoye katwalage emboozi eno kajubi mungi mujja kunsonyiwa cause it's really funny by the way abayimbi tukole nnyo. We love you guys, you're our brothers. Katulabe mbozi. Thank you so much. Geno, nice to meet you. Kwagala nnyo Geno. Oluyimba luno okuimba Corporation Creation. Ziri kunyiba ennyingi zennina nsonga eno. Naye lufunikaako n'opabula. Oluyimba lwenanyumye luwampabula nga asiyongera mu twampenza kapiti kwimba. Nina kuyingira ku Geno. Kubanga oluyimba. Operation creation, like a kutumuna ekonea Uganda. Operation creation, wana Uganda. Tena tumeka wale campaign. Geno Saleh na tumeka team 7. Industrialization, kaka wasesti ya mission. Yahweh. Musicians are paid music, they can't make music. So soon and fully the it's being sorted. Thank you. Let them just listen because it's okay. Can you not sooner sing about all the music, but if you hear the original one, the real song and real singing, do they have it? The musicians, I'm tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when the morning I'm meeting Butcherman. The afternoon I'm meeting Ragadi. In the evening I'm meeting my Odonga Romeo. So when I work on other Terefayina there, wasting my time. I have told you I have finished with you because I have tried to do as much as possible. So if you want to take the quarrel up to the, I know you are going to abuse me on what? On Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. But at least you first project what you have seen inside there. Because you're wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately, I have seen your boss, Ragadi. I don't know how he came. He's there. Ragadi, please come. This time we're not leaving these people in Gulu. Abayimbi abagobye Gulu. Amazima amatuufu abayambi. Amazima amatuufu abayambi. Abantu abasinga bajja wano ne bafuna obuyambi bw'abalala ne bagenda associations, federations. Kakati kimmalamu amaanyi abayakagoba bano nga balala bakola ki bajja ate bwe bajja batuleetera obuzibu bayingira mu hoteri ne baba banje ebbanga ddene nga tewali abasasulira ssente kale ate nga twagamba buli omu abeere na association ye twogere n'obukulembeze bwabwe bajje mu ofiisi yange NCF twogere kiki kye baagala dana okuvuga okutambula olugendo ku lujja Kampala paka Gulu kiwanvu. Abayimbi baavu to the extent nti basobola n'olemerwa osasula luumu mwe basula anti bw'obanga obadde mu luumu okumala emyezi 2 nga emitwalo 10 ziba ssente mmeka ogenda kikolota kwa bakwasizza ngenda kulaba nti nsasulira abali mu hoteri bafulume bagende.
Christmas nagiri Kampala. Esa akubye akayimba nga kalungi naye omukulu amugambye genda. Onkoze bubi omukulu omulese n'otambuza kibuuzo ekyo naye nga agezezaako okuyimba. Bagamata ebiwomera tamalimu. Saagala kwogera Luganda luyitira. Akayimba kabadde kayimba.